Alright. Komyewo neela ngawe tubikola bulijjo Open Mic Media. Amanya eddoboozi yenze wa bulijjo MC Baby abakwasaganyiza ensonga zaffe nga zitambula ku Open Mic Media. Lwali twabuze kakabanga naye ne lwali tukomyewo ne bannaffe. Olwalero tukoze ndowooza nga mu kugulupu gwaffe omukyala talabiseeko. As usual. Bali mu nnaku nkulu. Bali mu Easter season. Easter vibe. Nade nga twesimye nti tulina omukulu Chua the baddest omuyimbi w'eggwanga. Kakuba hiti ndoza zininga 3 kati. Okwesiima. Kuba kwesiima kwe nyini so. Tebisangika. Having him is a big priority. Chua the baddest. Kiri kitya? Fit mwana kiri kitya. Obulamu. Fit nga bondaba. Obulamu tambula ngawe. Enguliko story ki? Enguliko eri fit nayegezako okunzita. Music omwewulira. Music mwewulira. Nesoko tubulire. Lwaki bizibu kiba bapcoming bebasinga osanga bapcoming abasinga. Namanya go bulungi. Bachali bange kiri kitya. Ndi wano ku Open Mic Media. Chua the baddest nga bulijjo. Ero nze ne baganda bange baneeno. Big Baby MC. Wamunelito Emma. Omusajja ngwanguli nno omusajja watera ko nekiri fumu teriyesigamwa. Mukambwe munyo olagawa. Tomuchaza wenga. Chua the baddest. Awambuza Chua the baddest style ki. Ugafro kwentambulira. Ba mixi. Tukama osoto chamwana speed. Sogoleke. Oyimba Afrobeat sio oyimba Ugafro. Ugafro sio. Ugafro Afrobeats. Chechino ngabulaba nti ale goma kale so ayo mimbi ayimba Afrobeat. Afrobeats bano ba ani Shuriam voice. Ngomba chi Afro tuya ile. Bano ba Chris Evans bwe batyo. Abantu bwe batyo. Kati size oyimba zabaje jaba FIFA mic. Ne gundi oyo Afrobeats ya abantu bamukyusa takyali ono nti ate bamuteka mu backsiraga. Ogamenti ogenda tukawo okasuka burobozi byo wedda. Kumuyima naye nga okasuka naye nga atokasuka nnyo kati kyekyo na mixinga ono mukulu ennaku zinakuba abakozi ba TV mukulu Biswanka ayimba style ki Biswanka music so kugera nnyo Biswanka oyo ebizibu bye omuntu ennaku zinensinkambwe sebo ennaku zinensinkambwe omuntu omugera kekigambo nagamba wankoze ko defamation omusajja omulaba omusajja oyo sikugamba nti mukambwe Nyoka kiringa tube tunabeera wano. Tuze tulimukola interview. Nodda kulinya lyange lyenkoleredde atolivunami. Okitegedde. Ndi mukulwanako kuvaayo. Okitegedde. Kwatuze kula onzikakkanya. Waliwo nanti bayimanyi manudde naawe. Olina ku anko. Nsolo kugamba nti no ngenda kuba nga nyanjulanga omukulu Makona wayanjulamu abantu be. Ngeyi Makona ngejja yanjulamu abantu be. Kubanga oyode ko interview za Makona zakola. Crossfire. Ainenge jayanjulamu abantu be najja nagamba nti oyo lito emo mulaba kubana abatote tatuzamba tegere ekintu ekyo kade kaisawo magezi so tundo watu adibali chua soko odomo tulambulirawo kuba right now what fit omuntu alikutegera music gwokola abantu bagambe mikutu jo ndi ku TikTok joli YouTube joli bagende subscribinge balayikinge bafollowinge banaye abatulaba music ina wali womwetagira womufunira YouTube subscribe ba guys music ageza ko okunzita okunegezaamu lwachi chiva kuchiyimba ugeza ko okwekezaamu okutta kiringa ngabona abeera opike ndongo ne yadaka nyego kaba yadde no muto kugamba ko to why nodula mu luyimba no ulanga oba ugezako kwepima batukoleye tukoleye nga kavulu show ye girenge chalinzeko first things first abantu mwe tulisikasika tukolesho naye yebigwera ogenda kutoka ku stage nga yakupisa episode kolesho naye nga tomula shege nikati echo alo chali banga buta Don Williams yangamba nze ndaba kuyimba nyimba bulungi nnyo ku mikolo tukolesho katukola show ngamba abantu bamanyabo twagikola ku garden wali ku friends twafuna abantu 15 atenga bachalibe bano baba otegede abasinga kuboka bayigirira bwerere bachalibe bakukido galiye bazeverawo enga kiriwo music no limo olupya baluyita gwewuba nonyeka ku TikTok ku YouTube go bakayimba kamukwano
kayimba ka mukwano kiringa nga bona abeerawo no missing omuntu ng'owulira kale toyina ngeri gyogenda mutuukamu naye nga obubaka buyisaawo ategere nti ky'omulowooleza kirala mukko ayangu wakola ki so wakayiya wina go missing yes katono nnyo kale omutima gwe nga guwulira gwagala kulabo katono nnyo like omutima gwe gwewuba like nga wano oba olina gwolowoozaako inza okwaga gwewuba nga nina ebirowoozo byange bintu anti byanjawulo so okubeera awo nga oyina kale omuntu tugeze nobaba mamawo nga mama okyusizza emboozi nga mama tovaayo sebo ogambye owandika akayimba nga kamukwano so gwa maama okubeera mukwano abanga tukomeweno eno mudiro oyagala kale tugeze nga agamba nti nzeko waneeno naye ngenda kukola ki ngenda kudda bana bagenda okuba ekyeyo ekitegeeza ayirayo kadaama osobola okubeera nogamba naye munaye ati ndokubanga ategeera wala gwewuuba omutima gwewuuba I don't know what to do kati ngaali nga bwanakiwulira ategana nemwana nkola kyenkola nzeo ndaba omuntu wange kubanga engeri gyalaja namusoga zono ziri mukadaama abayimbi basinda omukwana abayimbi akire omusajja agamba abantu bakyasinza okuba abenzi muyimbi kakozi omundongo anti ulya ebigambo bimubeera mu mutima bwasanga kana ku layini nga iwonga munaana kati amusa mugwewuuba ate nekira nti omuyimbi wakwanira nnyo abakyala abangi yewe olutandika okwogera ebigambo tamanyi gye biva byongera obwengezi baba MC agatabugashimbi omuyimbi alinga mulanzi otugambe nti oba alinga kabona osokubeerawo bayina nsobola okuyimba ku kintu nga gwe muli kikulu ku mutima era olakayimba kowulira nga yakayimba nga ekikuliko nali n'omuyimbi gwe njogerako naye alina oluyimba lwemukwano yayimba wakati Allah yamujjulula nali njogerako naye naŋŋamba nze binali nyimba tebiri kunze nebiri ku bantu bentambula nabeeyo abantu tegeeza bayimba bibiri ku bo ebiseera ebisinga osogamba nti nkoze oluyimba olinga tugeze ti oba olweyimbira naye nga tolweyimbidde gwe nga oluyimbidde oli kati bwanawulira nti gwewuuba naye but in most cases muyiba bibatuukako kubanga nze abayimbi babaddemu abasinga bayimba kintu kyayiseemu ogenda okufulumya ekintu kiba kimuliko ng'akiyiseemu oluusi tikugobeera ennyimba zange zonna ojja gwewuuba nasookera kulimba lwa x ebyakyukamu x byakyukamu novaawo n'okuba kale x mwe kyeyantuusaako ggwe kowe kamise mu kayimba buli omu alina some story about x we olwanisa okunjonkera nkoze kyamukoona kayimba kali nagukumeno naye ebyakyukamu x byakyukamu wanjagaliza nange yenkwagaliza wansabiranga kimu kugwa nadde nga nakategeere nti bino jeni byakyukamu ulira katufiki awo nyininyini wenjagala ogambira cuwa abayimbi n'abakyala bali bati niwafuna kuyombayombamu okwekiro akera alina oluyimba mu kuyomba kwekiro nze tumira abayimbi ku bivulwe omuyimbi najja ku stage oyimba ne audience esinga omuterawo vibe n'embeera ubeera bukyala musinga okuba enduulu ati awo kiwakambuuzemu just mbuuza mbubuuza ng'ovudde ku stage kale ng'oli ku stage birowoozo ki ebikugira kwabo obuwala obubeera wansi wa stage okitegedde ekintu ekyo ng'oli waggulu wali katuuti obulengera eno wansi buli buti nze ndi MC oba ogera n'oyimba nogera ku stage eno otunulira ebiseera ebisinga tuyimba twambadde ga lubindi lwaki baba balowooza nti ebiseera ebisinga oba tuba twekwese naye otunula eri wagwansi olina omuntu osobola okubira noino gamba birowoozo kyawo ebisinga kale tuweeyo ekirowoozo ekisinga okujjawo mu bwanga mu mbeera eyo ng'oli waggulu ali ku stage omwana notuna omwana wansi tabayo notuna omwana wansi wali eri mu kasonda nga abikoze ate mwatu ekisinga okunyumira abeera ku mmeeza za VIP babeera abeesaza obuntu my brother
babasikiriza nga toyinza duwo nagwe ng'omuyimbi olaba abakyala boolaba mu audience awo nga batudde nga bali ku byakunywa omugenda kale oli mu kuyimba abo abakazi nabo boolaba osobola okutuuka ku stage okutandika okuyimba n'oyimba oluyimba olusooka olwokubiri oluddako naye aba memories ze naye ng'omuntu abagamba naye manyi sigenda kugenda nnyo wala okwawukana nnyo ku Chua sigenda kugenda nnyo wala ngenda kutambula ku Chua kuba twaliko n'esho namwe ba MC kyekimu twaliko n'esho yono omuvubuka ono Chua twali ku ndongo ya Chaliwo ow'ennume yaani oyo akola ku Damage Pro owa Radio 4 twali ku Kivulu twali Kasanje kati wano mu back stage bayi wasinga omukono ogw'amaanyi awo togenda ku stage siggoddayo bikyeye awo line up nga yono tambula anagenda ku stage anaddako upcoming tolina yita waawo nno nga tolina kibuli bakola ennyimba bila upcoming n'obutakuwa lwimba lumu soko owulire olaba mwana ate mwana abanyiza nanyini mwana kambagambe abali ku eyo show soko alangira abantu boyi bakyatuwa emirimu sigenda kwogera linnya lya muntu show we nagenda okuyimba Damage Pro big up ne Ronnie Simple yakuvimbisa yes twagenda ku sheyo tugeze nti oli mu back stage usege batadde abayimba bagenze nene wajjo omuntu nakuyisa ate n'ekirala nti yadde wakabi mumumanyi ninze natuuse wakeddewo natuse oyokkiriza amaanyi kituufu n'amaanyi gabaawo mwana ngeje mutuyisaamu amaanyi nokkiriza nti gundi wa amaanyi ansinzeeko ansinga owulire n'ekirala ekikowunyisa naye niyagenda ku stage nga talina vibe gyewawa bantu kyali bwe kiti twatuuka ku kisaawe kuba kyali ku kisaawe twatuuka ku kisaawe essaawa zaali 12 kati tewali yadde kigenda mu maaso yali akwata olupapula oba lwe bawandiikako program line up kigundi yasookayo twali mu nnamba 7 twayimbira ku nnamba 2 ate 2 kibuli sina 2 yokka kati kankubuulire kimanyi ku show ogenda n'abantu bano bammanga bano bachali ba ogenze no kamera wo ogenze ne gali yo nali nono kenyini ono mvubuko mwamwita Oscar Miles and official n'abavubuka bagezaako kuyowa omubiri mpitewo naye ate baŋŋambe DJ we Masaka yajamu flash yaffe n'agikasuka ebbali flash yange n'agikasuka yamala okuteeka mu flash ngati ki flash yagiteekamu because kaskangira okusaidia aba DJ agenda okukola ekintu ekyo mbutuufu nga waliwo ensonga kino kankikubulire Emma n'okukola ekyo nakubira omusajja nakola esimu neŋŋamba naye musajja wange Damage Pro nazo okuyimba budde bwe buti nga wali ku ground bataliiwo taliiwo just nani connecting nanyini show tasobola tasobola nga bobimanyi kusibu ng'oyogera naye nemugana naye mwana kiwani kinzize wano kikokola bikinga bisuse nangamba akankubira ono agenda kola ki ayina kuteekayo ne bwe ngamba ne bwe mugamba soko yogere nono nanyini show nyimbe ngende jwa tebabiwulira kayina ekirala we DJ we yanyiriza ngenze oza nyina ingi nenya kuseyisa wame sambu agenda kumeka bagenda twatuka 12 twatukawo 12 netubira mu center biki netugenda kasawo kabwe ne bali bayinyiba mutu kaniso ne mustading ekifo 12 muri mukatundu mukete kali ngaba upcoming twagala fame upcoming bo yagala eki ngama naye kangende sajja wange nkoleki erewo nengenda naye DJ nebo yanteka kusawa musambu nyimba zange yazitekamu nani stop ebinyanya bineno sina binyanya mwenye mix eno zino zebakubira mu byalo ababazinda ku makoti ne gago kategedde speed million cyogere muri endoko yabanna masake erieka waliwo yabanna masake yekinyanya ne waliwo mix yeriwa baluduka aleka nabiyimba tasaduka duyimba ku stage wadokola ke ebikoro kategedde oba yala yagala nduzinge
abantu bakole ki angobeyo kubo buchupa nange kye nakola nagigoba ngagoba akaweewo ngagoba ndongo eje yeyi nagoba ndongo yange abaliyo mu njuli kyali weeyo yali kasanje mu kisaawe mwana abantu bekasanje bali bategese mu enongo bikali ne bokinoonya kasanje babikali naliyo yes ne bokinoonya obayimbi ba performinga babcoming nze nakola obulungi baliwo mu kaseera nze gwe bali bakuba bino onye okuba oluyimba abantu bonna ne badiba kitegedde tebakulabangako kugundi tugeze nti kubana ku posta tobaddeeko naye ng'oze busa notekawo embeera bakola abekasanje banjulira olaba Emma buli muntu kintu kino kimutuukako nze twagenda nechuwa nera nange yamperekerako lumuko twayibulenga ku joggies naye no performinga ku stage nga MC waliwo era bidongo bya binyanya bwe bityo bimayi bitero okubeera mu tulina connection n'abantu abali manager Ronnie abatwala kati nengenda ekirala oyo musajja big up to him mwana oyo musajja mwana wa ddala manager Ronnie manager ndo kati wasona benyi kati oyo musajja wa ddala si manager tweta omugwako ga timu yaffe abaana abalabewo ekitufikiri nti tuyina omuntu w'amaanyi gutamanyi nti w'amaanyi manager Ronnie gutumye okukozesa oyo manager Ronnie segede ekintu ekyo tumedde omukozi nga tumulina isobola omutuukirira nenjugira naye segede osonduka noyogera naye naye ng'eri omwana seba ali eyo agamba how I wish one day sotuuka ku manager Ronnie nenjugira ne manager mwana madena omuntu genjogerako bamuyita MC Bukutu ekyali waddala yali ana tinti wano oyo kyali waddala nali ebulenga ku joggies n'alwana nnyo ngitewo abali ku stage ne bannemesa era namaliza nga banzibyeko nabo bisimu yange backstage simu ne bagiba gasi swayitawo era simu yange batwalira bulenga mbamanye eno backstage wabera security muganda wange kibeere buli muyimbe gye ne gaaliyo ekyali eri security yo yali ku mulyango nenge no backstage wafokasinga ku mulyango eno nga gyemuli wafunnyo nze yali ayisawo omuyimbi wange Chua nze yatandika okukwata ekikono nze alina okuba omukono ngali ku security ekyo kituufu yanyingiza munda yalaba kituufu ndi muyimbi ne bakuyingiza kituufu bankulembera ne bantwala gye balina okuntwala paka mu backstage bayimbi bano gye bali ne badansa bana gye bali ate no badansa ate bajja luvannyuma omuyimbi wasookawo badansa bajja sawa nya kakikubuulire bajja sawa nya zenyine sawa nya kitundu ne bagenda bajja sawa nya zenyine sawa nya kitundu bali bamaliza bo ne bagenda bali b'amaanyi simanyi kati ono teyali w'amaanyi kubanga omusajja wabaga yamuteeka ku posta ye Chua mbadde ku shows ezimu naye layina bwetambula bweti wadde wa namba 10 makati awo ngeze kapeke najja nga abadde juka abanene abo tebabawa time unaona wajira yayingira buyingi omwera stage nayimba napasuka kali wadde mu namba 5 omunene nayingi kati mpate example ya kapeke bavubuka bavubuka kamasomo nanga kiruka kusalima ekirimi singa wali bamanyi nti abo bagundi b'amaanyi badansa bandese nenyimba tisto oluyimba lumu banta nengenda obano bwe kiri okitegeera yalese noja mu flash yange oba kyengamba ajjamu ng'olinya stage anko bakyengamba batero sembya y'abanene abo ne banga basemba bali bakutadde mu kiki ky'abanene abasembayo abanene omwana akusembera kabadde kakodio gagwe banene bali bategekeddwa kolo simanyi no ayinza okuba kali baya kikola bwati naye nga tekyali bweki tosobola kukungamba ali munene ali munene golo nogira enyimba zange kujja mu flash enyimba zange ngeri gye wazikuba oyagala nduzinga ate nkola ki abantu banguba obucupa mwana oyo DJ enyimba zange naziyimba DJ simumanyi nnyo nekolo yabuza flash tegwa nyimba zange ozikolera amakulu enyimba Emma usipaza oyo DJ simumanyi bulungi kandi bali tumulabisamu naye simumanyi bulungi tumuleke yabuza flash zange ezo DJ yasooka yagikasuka nebulya wansi wa DJ's box
DJ eyokubiri nenjiteeka ne bagiteeka babulira ku meza baba n'obusawo bali shwate wali wansi egwa mukasawo ke wali eyokusatu nagikwatirako ne mugajjako olunyimba ateeka amaloji nzirize nenjiswama enyimba nazijjako ate nakuba omuyimbi omulala kiwa abadoga ba DJ kino kakimubuulire DJ kimanyi ogenda kundaba ojja kunzijukira naye lumu ojja kundaba nga gwa ansaba serefu kiri nga kusaba show nsaba show anti awo tugambira nti we should learn to respect people buli omu nga bwali DJ namuntu ekitiibwa kye namulaba yayinza okulowooza amatala gali gankubyemu naye nagenduka kusenya nyambadde egambo kyalina obusungu ku mutima galubini era yandaba nazijjako naziwa muto wange yali ku stage mugamba ko ya DJ yakirawo namutunuuli n'omwetegereza oti ekyasobola omujjukira ng'omusanze twatekayo enyimba satu yamukubira oluyimba lw'ekitundu abayimbi tebeerabira gira mibigwe banyine kati w'amaanyi ayina ekyakya ayina empalana ya DJ gwe yava naye mu kyalo era nanoono naye akiwulira namugaba naye mwana ng'onvuga speed wagwa ofaaki n'asekayo oluyimba olulala mu speed nategaate mu luyimba olulala mu speed ate nalwo naluvuga speed obuli wali kati nno enyimba baŋŋamba ngina pafuminga enyimba meka satu be bakwadde satu nyimba nyingi ina 10 out of 10 naye nyinawo n'oluyimba oluya wayita nkumisinga ne mubali ku mubali ngenda kuba 10 out of 10 gwe mubali ku mubali kumisinga kuba waliwo olupya kati deni yakubako bbiri naye nazo nga zikomya wakati ate nga zikuba mbiri shege kati DJ samanya kyo ofundako singa agamba nti kakazi kome makati nga zitambudde ku speed yazo eya bulijjo samanya kye waliko nga eyali ku back stage sala bayo muyimbi ene yaliyo wanti tugeze line up yale weddeyo waliyo bamalia kyanga bamalia kye banatuuka malia kite nabatuuka onedda waliko King Saha nega King Saha tali waliyo abamaanyi nga bajja naye tanamba kukola ki waliwo mpazi wali wamanyi yali muyimbi gwanako waliwo muyimbi wakadoka mu kyala eyadako ku stage erinya kuyonga gwe vayo gwe ne bagoba ne kasanje oyo muvuga omutaka sikipamba nga wa ku kitundu nzo weno nedda nakawuka eno kawuku muyimbi weka oli muyimbi weka Kampala sebo andi ngamba nakawuka kuno kwembira ndieno chuwa ndi muyimbi wa Kampala ngeze ero bakube ngenzeri bakuyisamu eggaali bampadde amaaso bampadde amatu vibe oli omuyimbi gwe bagobayo ekitufu yaita manyi kyagenda kukola kitegeera tosobola kubanga chuwa tubeera naye wano ku kitundu nojja ku stage ya wano gadeni wano tuli netugobayo bwekiri nga tukumanyi tulina kuwa vibe tukuzimba ekyagobya kipampala yajjanga agera bamuta MC mumanyi MC Kipampala wekasanja awo yalinya ku stage nga zeyimba kadonkamu oyatali koyimba kadonkamu ate yakuba hip hop waliwo nekirala mwana kambajukizeemu oli apukamingi wena woli ngaffe nza si apukamingi okutwaliza awamu omazobuuka kubanza kyemmanyi wetuka ku stage buba kukale kigenda virayo wano tugeze ti upcoming ogenda kuyimba tugeze ogenda kuyimba nakawuka ogenda kuyimba mukono ogenda kuyimba ekiboga ugeze mbife ebyo tumanyi bakutadde ku poster kati olina okumanya nti audience ni yagala ki era kulika yagamba nti abambala banesho mukono basi kunyuma music kaki no basi performance etambudde etya ajja modern audience eryatinze etya oyinza ogendayo n'ogamba nti kino kiri bwe kiti abayimbi oba bano ba upcoming yayagala nnyo akakase nga atuuse wali togenda kakasa nga oli wali ku stage oba olwadde ku post tugeze ogenda kuyimba mwezi gujja nga 27 genda tandika kale okola practice mu nyimba zo kuba ogenda tuuka wali ogenda bula kuba wali obuli mu kuyimbira abantu bangi bwekiri kuba nze nagenda ogenda eri netegekerawo ng'ojjera nga kyokukola okimanyi audience bwekola bweti kino abantu bekasanyi begenda oyimbira munamasaka yategeseeyo era tugawo neŋŋamba kiri kitya babale kuwagira banamasaka buli wagala banamasaka teka emikono gye biri mu bbanga okitegeera waliwo ina script ya show oba oyina
oboyina kale nze kyengamba nti yantedemu bino ebigambo by'abaana basikayi bakozesa dani okozesa kuba yakozesa nnyo nga kuba freestyle ya Kyagulanyi ayina endongo gye yakubaawo ng'amaliriza endongo yatabula abantu ennyo wansi nga baagala asigale nga dijjajjayo kuba kyatuletera okuba nga baagala aveeyo ng'ate DJ yakoze ki nga DJ asaze omuliro avudde mu vibe already naye nga mechaga upcoming wetegekera ekintu ekyo n'olunaku lw'enkya bwe bana bategese bongera okukola ki okuyita jangu okole ki because bakimanyi nti bulojja vibe ebeerawo wa vibe nisugamba nti olunaku lwo lwogenda genda okole ki oyimbe igenda kusala nyina producer wange mwana gwenjagala bamuyita Jacobo Beats Yakobo babita Yakobo Jacob tumuyita Yakobo kubanga mutuuze njagala kutwalayo okoleyo kayimba Chua bai Jacobo wakabi Jacobo wakabi si yakulu mimbalo Kennedy body to body rure akashano nikana akagundi aka Alonix zonyimba Alonix zona zize Alonix ne yakozena element eri era nakoja yakuba masterings oya bero na masterings yakona tugobera nnyo nyimba ezo ziwuliza bai wezo yo Alonix kiri tugende tumusale koko ngenda kale mamuka msindi we muganda wange simuyina obwa musajja wange Jacob mugaba mugaba ko discount njagala kukolera uwo chua era wone bona mpita ajja kuja siri mu saati studio kana ina bili zina zijja okusalama nze kankubulire nze omuntu yena ina nga amanyi ndibona ntola mu studio yena ina jontuttemu olaba omuntu producer yafuula omuyimbi alina omuyimbi gwafula producer blomazimba munne ate olwomu wokoledde oluyimba osobola okuvaawo hit tubula buli muyimbi abane producer we lutalo ya lady America atin gravity gundi ono Yamaha okitegedde buli muyimbi abane producer amutegeera jambo za mukati Johnny Black buli muyimbi Trumpex siya kubira kapeke Trumpex booming buli muyimbi abano producer gundi wakubira engoma mbampulira nga kyakubye kyekyo so ofuna producer gwatachinga ko noga mali kakangise kabe nada wano time eno koza ndako yenyimba time eno ngatuvimba ta father so time eno ngatuvimba yetu yetueva Trevor Productions yes so time eno also logesa ko dolaba ono obanu producer obuganti ono ye wangu chegede tubengenda ko nebira ke wagundi guli napachisa nokola ke uwe nga chua era upcoming yena tugeze tuti ne kino ki batugambe kajete bwende uizo kugamba nti kangende nkolere wani nkolere wa Jacobo naye nga togenda kukola ekyayagala atagenda kusomesa kiba kinyuma nnyo tugeze nti omuyimbi kitugeza buli muyimbi yina bamutereza ojja kwagala ogenda koleyo ku producer oyo ow'amaanyi ogenda tuukayo atokolebya abayimbi buyina eggume njagala buuza mukati nyina mwana ina talent naye mugamba kikigeno musuula ggume Magneto Kira Magneto yagwa baajiro kakikubuulire omuyimbi yena obuli upcoming aye ne bwoba okuze ggume teyeetagisa mu kuyimba bwekiri kakana omuntu yena yeetaaga kukakkana naye sikuyimba kukabuli wa buli kimu naye omuyimbi waliwo omuyimbi agamba nti ndi upcoming akwema akayimba alaba nti oba tugeze akoledde wa atini neba si hit ayagamba kasale mulokolo ya atini kali bamuyita ku interview tugeze nti ngeeyo agamba nze nkubira wa atini ngenda sawa yona wejagalira ogenda okola interview ina agamanya jasi wakolerayo obukolezi nti lwakuba wa atini n'oluyimba lwo teonaba kukola ki kuba yes chua njagala buuza mukati n'omwana kiri kyennyini nti ogambe nti kangende nongereko yakubuuza olinawo ku collaborations okoze n'abayimbi abalala collaboration like kati tugeze nga kuba n'abaana be tulina Fima Focus ali awo kumpi naffe mu Entebbe Road awo tulina Red Moon kyaliwo ono omuya yajjako ne by the way yajjako ne kushoya obadde ogambye ku Magneto Kira
omanyi aba bano bayiseemu noyogerako nabo mukole wakiri oluyimba olwawamu nekirala omuvubuka Faima Focus beta naye nenamba yewange okuba simanyange yafunamu naye nga Faima Focus naye nyina enteekateeka tugeze nti ngendeyo nga tenayo obwongo muzimbe ekintu naye nga omanyi ndudde n'omulaba nga omanyi naye batwogera ku WhatsApp nga ngezako muga kiri kitya njagala kujjeewo tugatte tulabe bino gyetusobola okutambuzaamu ekintu nagamba siina tanga tewali buzibu njatwogeremuko ng'abayimbi nagamba tewali buzibu Faima ye muvubuka omukakkamu gwe nati pozi nekirala olwa nekirala kiwaye tulina okwessaamu nti tulina ozimba community omanyi lwaki abayimbi edda bava nnyo mu makindi omwo Salama Makinde Kawempe lwaki ne Kawempe lwaki abaana abo balinga bali bumu okyegedde abaana balinga bali bumu abakwatagana bakola kimu nzigana gena ku big talent edda nga bachakala ate sorry to mention that names abaana abo TikTok antonto bati onafuka bakabi nga ngenda ku big talent edda naye omakyafula abaana yabakabi lubye wagiranga munne okyegedde ate yedda sibye byakati bisoboka na Ande kati bali myaka etaano kankubulire from that time kankubulire chechi tuganda kuganti kati gundi akubye hit tumuwagire kankubulire Emma obudde emirembe gwedda sibwe gwakati utuse oza lwaki edda abayimbe bakubanga nnyo hits zaabwe ate neziwangalako waliwo TikTok tezaaliwo waliwo TV zenyizi nga boziraba tezaaliwo nyimba zaabwe tezayitinga kati obudde ntwali gavumenti kwawe ebiri bikola promotion kati nti osobola okuba akayimba gwe n'okasa ku TikTok omuntu n'akalaba ekitaaliwo edda ate budde buno okiwuseemu kiriwo ekiti nga bulaba message Kafeero rest in peace nga bulaba abo bayimbi abo bwe balaba nga oli aleese ekyenjawulo bonna ngabaaniriza naye kati obudde buno ngenda fulumya oluyimba tujonkere wena genda tulaba usegeera kakoze eki tujombye tekagenda kola ki tekagenda ku ne basta bangi omuwendo gw'abantu kati tugeze mu kino ekitundu kyetwangaliramu mu Kajjansi muno tuyinza osangamu abaana nga 3 nga bagala bakabi segera ebona nga balooza bayimbi nga sibalowooza obona nga bakikola bayimbi babeera balina ennyimba babeera bayimbi tebakirowooza omuyimbi oyo kugamba nti bakyakugamba abantu bedda abo tigeze nti ebyakati si byebyedda nze nyinza okuddaawo nenkuba oluyimba n'olulaba kyamwe n'olulekaawo naye nga newemba nakaluta nogamba naye n'owulira kale n'owulira muvaasi kale enkambwe nogamba naye bwanakuba ajja tuyitako ne bwe namusapootinga gundi video yange netambula ne bamunoonya agenda kukola ki ajja tumerako naye nga sikyalowooza. But I think that is very okay. Nze personally katika kanko example nyangwe yange Aeronix kasajja Raz n'enyimba endala zayinaawo empitirivu zakubye. He was my best buddy, my best friend. Nga ne kusaba mukaga basaba menga so mu meeting at any time. Nebo yakuba hit ye. Nemenya nti okay kati obudde mu avudde mu league zalito ebitege. Kati obudde mu league zangi. Bimede mukubire simu nti wa Aaron. Nzija ku studio tunyumyemuko nanga bajja ku studio tutwa meeting okusalama wa Jacob. Nzija ku studio tunyumyemuko. Right now tekyakola ki? Kyasoma. Bwe manya omulaba. Nyina kumulaba andukubira utsinga ambiri. Bobango kiri bwe kityo. Ati kati oli oyo sisobola munenya obudde buno babikyusa abalina manager management eze kwa watu sobola mu kumutukira nga bongo bamutukira ndio agenda ngane wake obudde buno aina makaka agali manager nakyo kulabya kekirala ekya Fik for Mike anti Fik for Mike yali atandika yali alina abantu bachuwa nga yatandika nabo bachuwa abantu nga bali mu fresh ganga kati okyasobola kugenda n'omusisinkana no usisikana nga fresh ganga wakati ono yali mu fresh ganga mwana tege yali mu yali ngera Fik for Mike musisikana nga wayagala kyasobola musisikana iyo fresh ganga ogiraba tugeze waliwo ali n'ekintu kye yayogera nti abantu bamutaya Bobi Wine yagamba nti abantu bayinza okuba talina buzibu niba nabamubeerako emabega abajjuba n'abamutambulirako basobola okukyayo omuntu
kati yenze omuyimbi mwagala fresh ganga bayine fujjo usino kachukule omuyimbi mwagala yenga ye n'abana abamubeerako lawo kubira ne bachali gawina gwe nakubona imbalangu lwasooka oluyita X Nalwa Park anda obalo yes Nalwa Park omuyimbi wa Nalwa Park oluyimbo lwobalulaba tusege naye mukululaba chemanyi buli muntu yabaluma tebasobola luteeka yo wa mukulu tebasobola dumulaga oyagala bayitako oyagala kolo olagawa naye ngo babaddemu kayite kya kino kakikubuli olaba abaniga yebona abasaba challenge mwana namugologa mwana mbadde nammwe kambuzemu famai kata kimanya account no yimba simanyo bachimanyi nega muntu wa kuchido team fresh ganga olaba unandibadde ngambira ati Emma abantu abalina ku supporting nifiki newe bata supporting tiye team moli ngabiranga Emma nasadaka ngobudde nogenda ku kitebe nali ninda na bulinzi nti kino ekintu nkyogere kimve nako omanyi Emma okubeera awo fameka ina show ya Africana ne mulumba sina kulumba ne musasula kati kakubwe ne kino nene mwabatimba babakendeza ku sente soko ulire nali fiki yakuba ekiro era bwe yakubira essimu mu group yes n'abagamba musobola okumiitinga kati ewaka oshegera eyo mvubuka sula asobola okunjulira sula navuga piki yankuba moduka ngera sikana mukulu kola big up ya muyi ukategedde ali yaragira tuwa mbijukira ku big tale yari atuyise kutuwa saati tulange mu budde obwo nalisirabanga ku fiiki obudde bwa Africana kati ngankola nnyo nwalokola ki okumutuukako tokituufu na guge mazima twatuuka wembule kale natugagende wa wembule kale nga bakulaba kale nga wawaka ngabo manyi naye goge mazima nagwa ndoza tumaze okumaliriza budde nagwa ne bantunga n'okuntu ngodo kagenda mu mwangisho mukulu ya Africana kufule t-shirt ukategedde kutembeta mukulu ukitegedde negenda ngolikerike nekirala olulala n'amapoeti yange nebule ya piki era mu fiki famai yes ngatumaliza abechibala mwezo team ye kanywa mwezo team babaita ku kitebe kazi juka ngali ku big talent babagamba Sunday tufuna kwenda ku kitebe tuina omupiira wa between Bafamicans ne ba big talent yeno ne mulumba ku kitebe chegede transport also baba wadde baba bayampi kafe watu wa transport big talent nga team boda bajua sente za mafuta nevuga mabasigadde ne mulumba kati oba ofunye buzibu oba ofunye eki abana b'omutima batakusondera sente manyo wedde weka emana kiro kimadengeza ko okuleeta okuba budde butukutte tunachogera olulala nga soyo mpanvu abantu amali naye tugenda kujja kushoka kumbozi ya timu ezo katumaliza kati olwobudde njagala tebere mu katini onakulwa sinkana fake otakwena sinkana fake yatuyita munyonyo Impala Hotel yagamba tulina tukausa wa mwenda kale kakivuge musifu tulina tukausa wa mwenda aja kugenda kuja sawa mwenda basala keki kali nga okuba kira ku yali birthday wa kumwagaliza tugenda ku Impala Hotel sawa mwenda tukawo yawale munyonyo yes munyonyo okula ngogira twatukawo ne tubeerawo paka sawa mukaaga ku kiro yes nengo ge mazima ngabo manyi omuntu bako ne place fiki bwe yatuuka nango nakwata ku kibegabega bwati ekicho olira abasanyalazi gakuyingira obendo ngo yatandikira ku yanga kiwanisi nawulira mwana nga esege manyi gwe kintu ekyo manyi nange olunaku ozako sikana gwe nali negomba manyi okuva buto bwange naye negomba omusege waita kokodi nga so I think embozi yo mpanvu chua tujja kujidira in another episode right now kiza tufundikire waneno tubaza tuwe Open Mic Media bulabaddeko subscribing and like sharing a video bagambe it's yet another thing but it's happening we tugamba mpola chaliwa gwesa batatumirako one and only Shalom 256 inspired
yatugamba nti mwana mukola account muzikiza when you get time do oba kunye views 3 oba 4 zikumala mama tasobola okujja mwana mushale mama tasobola okujja naye oyo mwala baita we mama yakakati kulere munyonyo mama yakatugende tugende munyonyo gwe buli kaseera mama tototako bugezi akatubere munyonyo akatugende ina kubira esimu ugambe bera yakusene kusho yajjo ejo yagenze ku yangamba mwana byokulinya tugende mu apart buli kaseera edda tukolere ngwana okumbi nomusana muja I think atumalize shuba naye bigwa byo open media open mic balokunjaza ko banaye mwade wadde wewamba amanya Fix Baby MC yeah mbade tukoze ne munafe two are the baddest